Bannayuganda tebatudde bagenda mu maaso n'okusabula Chosen Becky. Vidiyo ye yaleese obuzibu wali eri nga bamukolera baby shower. Kaakati munnange yakubye ebifaananyi bino oba yakwase vidiyo eno ate yagenze ndooza n'amusemberera nnyo kati ennyindo nebeera nga eyina engeri gye yalabiseemu. Naye mujjukire nti omukazi ow'olubuto munnange ate ennyindo etera okugejja. Kaakati no bangi batandise okuba nti nno ate bamusekerera. Waliwo eyavuddeyo n'alyoka agamba nti Mukama akebera mitima. Kitegeera nga woli mukulaba caption eyo nti Mukama akebera mitima. Kaakati ono ye yavuddeyo n'alyoka agamba nti Becky asobola okuwunyiriza Bobi Wine gy'ali. Bannange omukazi munamuleetera okuzaala nga tannatuuka. Okitegeera kubanga mumusabula. Ono agambye nti Becky asobola okuwunyiriza Bobi Wine gy'ali, yeyo caption nga woli mu kugiraba. Ate ono omulala n'alyoka agamba nti bamuyita Sharon Mayanja, avuddeyo n'alyoka agamba nti Mukama ansonyiwe naye alabisa Becky nga yakazuukuka. Ffe twakugamba nti wano ku Newspark Channel munange tubikuwanga ate bwe tubifuna. Kkiriza tubeere nga ate tweyongerayo. Bwe tweyongerayo mu mawulire ge tuli mu kuba nti no tufunira nga tukyali wa Chosen Becky. Penge avuddeyo n'alyoka agamba nti Chosen Becky wali muyimbi nnyo ng'oyimba era ng'abantu bakwagala. Naye munnange music omulese oli mu kuzaala buzaazi. Naye Penge agambye nti okuzaala si kubi. Wabula munnange tasobola kuba nti no abikwasaganya bibiri. Katubeere nga tumukuwa. Nsaba Chosen Becky bw'oba ne mukwano gwo akubuulirire. Era naawe ne mukunoonyerezaako oba olina omukwano ogukwagala nga Chosen Becky. Chosen Becky walina omukisa nti oli mwana muto era wajja oyimba bulungi nnyo. Naye Chosen Becky tukkirize ebiseera obimaze oli mu kuzaala. Okuzaala si kubi naye nze ndaba olina kaliya gyotta. Wenyigidde nnyo mu kusanyusa abasajja nti olina by'oba olina muzaalira ne kaliya edduka. Waliwo ewajjira nga ogenda kukwata baleema ate walinako ekisa. Naye omusajja simanyi ng'egyotambuzaamu bulamu siggaana kuzaala naye ndaba nti nno emyaka gigenderedde Chosen Becky. Otaddewo ebbanga bajjuliana ne bataddewo ate nga bo baali bayimba dda kuba Juliana okufulumya oluyimba kimutwalira n'emyaka 3 n'azzaawo oluyimba. Negwe omwana omuto osoomozeddwa naye nga ebikusoomooza okakasa nsi. Nakulabyawo ng'opalawudde omusajja simanyi baby shower tubagaliza ezzadde eddungi. Naye ate omusajja simanyi naye kyamutuukako. Omusajja tanyumirwa ngoye. Akati w'emyezi gya mwenda olina wonna okuyonza toyimbe ngoyo ogamba oyiika mabiri. Wendagala omwana omuwodde bw'ozadde. So Chosen nkwagaliza okusoboka obulungi naye bafaanyi bo balowoozeeko. Totta nnyo kaliya akaseera kuwummudde nnyo mu music ofulumya hiti. Concentratinga abaana b'olina bamala ojja bazaala mu due time nenne munda ogugidde ngo tobasuulirira nnyo otutte nnyo obudde obwinvestinze nnyo mu kuzaala kuli oke oli mwana musaba okweganga oli wandaayo naye ndaba wano mu bya music adduka okyadduka n'ekiseera ng'okyokudda mu bantu kulwendabika oyiseeyise. Omusajja wuyo yateze YouTube channel kwe yekutte gyagala okutwala era n'omufiira awo profesa YouTube channel gye yeekwata gyagala okugenda nakyo ekyobugagga kyalina. Kuba zino amataka biki bigibwa ebimanya ga kitaawo. Naye profesa yalemedde ku kintu kimu YouTube channel n'omufiira awo eby'abaana si byaliwo ali ku YouTube channel. Speaking of okuzaala. Subscribing, liking, leka obaka bwawo mu comment section. Era tukyale wa Chosen Becky munnange Dr. Sefuko Wuno avuddeyo n'amukola mu comedy. Katukuwa akatambi kano. Mwana mwe bannanga atamulowooza Chosen Becky kindagate niteyeyongeddeko. Anti Chosen Becky manoozazi yafunye olubuto olulala. Ekikigwe embali n'okuluba wakuyadde Chosen Becky yambulookinga bunagambako mbunazaala nnyo nambulookinga olwokuba nayogera ku nnyindo ye olwokuba namwogerako kaawe ebyemabega mubijjukira mu lutalo lwa Mingi. Alla munaye eno sirabiseyo Chosen Becky mulowooza teyafunye olubuto olulala. Chosen Becky yakoze baby shower naye ekyabadde wali okuba ekyagala kufuna sinza kutaba wa lugambo. Bannange nakulabidde amaalo nakulabidde okwekoza nakulabidde okupitendinga okwabadde wali nasinza nakukikkiriza bannange nengamba amaalo gano eno ekikigwe Chosen Becky nena nga anaatera n'ozaala nina omusajja ng'ayogera bingi ne batulumya bwe balumya aniya
kwano kulumya akuba kulumya oli oshegete era ndenge bigambo omusajja bina bina yegete batugane mutoze ni beki yamugambye ngere okugambye yafunza kutebuche omusajja bamufuga oyo omusajja watoze ni beki mukira bamufuga atambulira ku pisto waganira okwogera hey bagenda mugo bagenda kumugoba batoze ni beki bandi sakusima sakusima toze ni beki sakusima ekitokera ddala ozaala nnyo banayo zaala nnyo za kuzaala abaana bangi abaana ogenda balekera famire tugezenga ofudde tukwagaliza naye tugezenga ofudde kandi ogenda gire kimafunanzibwa abaana ozadde bangi ate ozadde abaana bangi buli omu ne taata we okitegeera ate obagasse buli taata ajja omukaka okwagala mwana wabataata abalala ekyo kitasoboka okitegeera tozimbire okubanza bwemukuwulirira ng'onyiiga kati omusajja nkulayira tolina namala naye yadde emyaka ebiri yadde esatu togenda naye ng'omuzaalidde gwe tokowa kuzaala bannange wansi tewakwokya tewakubabuulira wansi tewakuluma tokowa kukubaaga oli mugumu breeding is consumer nose machine manot ala ntuka ku nyindo yo nyinyo n'obulamu kuyanga buzibu manot munyindo neza mama twalidde munere eyiti manozi manyindo neza bazi leiti muganda wo omuzi n'okola ennyindo n'obanga alunda ennyama n'ozimba ennyindo n'obanga yazimba yabapangisa bannange kasawo mwana wafe alina okutwalako ennyindo eyo ennyindo footprint yo namba kale ekinaakozaala zaala okole n'akasomero nalali wakoze n'ebintu ebyokufunda ebyokuzanyisa okoleyo n'akasomero kebayita choze ni beki kindagateni wantama mu gutwe omumu wakolezakoleza era tebakubankuba singa gwenza kusabula kigira obuntu kazi nkizaalazaala obuzente egiwa obuzibu anana gwe okutama na bwana bo naawe kenga nina emikisa kuba muziraba kigwe ezokuba nyingi Full figure avuddeyo munnange n'abeera ng'ate atabukira Honorable Zaake mbu Honorable Zaake ye yapangira Rain Honorable Nakimuli kati omugenzi mbu era Rain ne Honorable Nakimuli babadde baagalana mbu kyova olaba ne Rain yakaabye nnyo yannange nalabye Zaake ayogera boga stock Zaake oli kula ddi Oliver ddi mu kibamu mbadde mulina n'essente z'omukazi ng'omukwani akwanira obulenzirenzi buno bukomediyani mwasalawo okukuula bakazi mubeera mu palamenti ne mukwanakwana abakazi ne mubabbako ssente mbasuubiza laafu temugenda bawasa mulina ebikazi bamwe mubawasa ebikadde ebibi ne mudda ku bawala ne mubabbabba ne mubabbabba ne mbateeka mu diproso ne mubalaza n'ebizimba mubagaana okuzaala mukazi wange ajja kumanya lindako kola otya ne mbalyako obusente bonna Wada mupangira comedian ya makolere ki. Oyo atana na kiddaka atanywa na kulaba. Kati basemwando nga mu buti okwetekawo. Katonda wabate alese ntuko y'omuntu. Newe ogenda mu America wano twatwala government number yatwala olanya mu America. Yadda. Mpaye dwaliro limu italiko gwanika. Muleka kunafuyanga ba dokita Kasitwano ja kumweta agagwe. Nyoka ja kuba ine bizimba nga ononye ddwaliro wane likiri specialist nga bakutwalamu. Abantu abasomereze ndode z'abakyala batono wano mu Uganda. Oyo mwana wawe anasomedde Makerere nakuguka nagende Bulaya nayongerako nagende India nga kyasomerera amanyi kyakola. Negoda ku social media notandiko kunafuya ddwaliro lyabali oyogera bitakwata. Lili Pazo atabuse. Lili Pazo mukambwe. Avuddeyo munnange n'abeera ng'ate atabukira Ziza Bafana lwakubeera nti no ajjonkera Eddie Kenzo bibino ulo obukulembeze n'okumanya okuyimba atamanyi kuyimba platform zatuuseeko mu nsi yonna gwe wazituuseeko fe abagunjufu tolina bw'otugamba nti omanyi okuyimba nga togendangako yadde ne Zambia naye mu bannayuganda banno nga bw'ogenda e Dubai oyimbira bannayuganda banno ezo nyimbi ebivulu by'e Bulaaya naye w'otegeerera omuyimbi nti tolina lugendo okomewo otuuze bulungi amatako wansi okitegeere bulungi nti Eddie Kenzo yakuleka kugendanga gy'obadde e Bulaaya n'oyimbira bannayuganda okyayina olugendo luwanvu bw'ogenda Saudi Arabia ne bakukusa ne bakutwala mu kirabu ye Jida wansi eyo mu ddungu gye bapaakinga emmotoka ezikadde
umanya Edikenzo yakuleka kkiriza bw'ogenda Juba n'oyimbira bannayuganda umanya Edikenzo yakuleka tetulwana nnyo na mu discussion bw'ogenda e Bulaaya oyimbawo lwaki otumalira ebiseera n'obudde wamma njogera n'abagunjufu twogere n'abagunjufu abayimbi bwe bajja e Bulaaya wamma nga nange kuwendi tuyimbawa tetuyimbira mmwe bannayuganda where we waste our time with these idiots zitumalira obudde ba idiots batumalira obudde some of us we are fed up tulina ebyokukola bw'ogenda ebbaala eyo oyimbira bannayuganda mu bbaala bajja bataddeko obukofiira bwa Nuupu n'obayimbira ne badda ewaka bw'ogenda ekata oyimbira mu bbaala mwana omuwala yakuyamba najja ne bbaawo oba omu Pakistan oba omu Bangladesh n'oyimbanga ne byoyimba tabitegeera naye amubalako kasente bw'ogenda e Dubai era osangawo bannayuganda ne bajja ne bakuwagirira mu mbeera eyo n'oyimbayimba awo byoyimbye bayaze ne bbaawo mu Bangladesh n'amukuulakuulaawo n'amuwaayo ku ssente ne bagendiika kakati ki ekikulowooza nti Edikenzo omuyimbe yali ayimbiddeko ekisaawe ekiramba e Djibouti are stupid mwali bangi ddala ebiseera Kenzo bye yajjiramu naye mwenna bwe tugenda okubatunulatunula ekibasumbuwa ego in life it's good to believe kyono omuntu andesse buli kukkiriza nti omuntu oyo andesse you either omwegattako oba okkiriza kibi nnyo bannabitono obutakkiriza omuntu n'abeera nga yakuyitako naye nga tokkiriza muyiga okukkiriza kkiriza nti omuntu yakuyitako mbulamu lwaki temuyiga okukkiriza bannaganda nti omuntu mu bulamu akuyiseeko kisumbuwa ne bannabyabufuzi olina omusanga agamba nze Museveni nalwana naye Museveni talina kyaŋŋamba ebbanga lyonna ekibonyabonya Buchaman butakkiriza Bobi Wine yamuleka you should learn to accept in life so bwe nali ngenda okumiitinga Edikenzo olwasembye nali nyambadde bwendi laba ekintu kugenda kumiitinga abantu naye temunyumba genda abantu munyenjaga dress code kikulu laba omuntu ayingira ofisi y'omu kandi jagenda ogamba Edikenzo tamiitinga takwata masi owumya otya how dress laba naawe ekintu abajega bagenda kwoza AI bwe batyo bwe bambala ne mugenda abantu munja bulala bwe tubagamba ebigambo bino ate ayogera nnyo bwe batyo bwe bambala nga bagenda mu ofisi z'abantu nojja mu ofisi y'omuntu otaddeko ebigalubindi enjaga ekuwunyako ffe boolumbagana bakazi baffe baatugololeredde engoye zaffe twaziteeseteese ziwunya perfume tuli bantu bayonjo nnyo nze nnyina obusawo bwange wano mbukuumira mu malidaadi muno mubeeramu ka perfume kange okalaba malidaadi wange bubeera mu mmotoka bwe buti bintu byange tokwata ku kintu kyange oddugaza muno mulimu ssaawa yange muno mulimu kawoowo kange muno mulimu budaali bwange bwako ebintu mbeera neetiisitiisi ngenda ku miitingaani otegeera eno bulashi yange esanirira kaviiri kano ka olive oil nkekuba mutwe okumasaamasa ebintu bingi byentambula nabyo nga nva ewaka kano kawoowo kange ka mu mmotoka bintu byona mbeera nabyo naye otegeera najja kukyalira ye naawunyanga ekitagasa muyiga okubeera abaki abayonjo otegeera kakati mujja gamba Edikenzo takumiitinga naye empunyayo bwete tambudde obadde mulabi mulungi olw'okwekumira ku Newspark channel kankusaba obeere ng'osubscribinga olikinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. Beera bulungi weeraba.